Nedda mbuuziza wamma ongambye muliwa. Twaga kumanyira muyimbi wange. Nedda agenda tegekana. Wamma ogenda tegekana. Aromatic. Era mu byalo bantu emizannyo gya stage egyo byalo. Nantonga ayimba mu kyalo. Wamma omutegeseewa. Kiboga. Era. Kiwoko na kaseke buja Kiboga. Bagenda okuyingira. Bagenda okuyingira Sophie Nantonge obaze bulungi. Akusabye mmeka. Oyaga kumwa oyamwe mmeka. Ngagwe manager wo. Pika mgira mpima. Ngagwe oyaga batu mmeka. Satu. Tulinga abakanyiza na. Satu. Uyu muyimbi wa ddala. Bulwa. Baba yagala omutolere kusendeza omuyimbi. Yakulimba. Tuveko. Davcom. Yo. Ogamba otya. Tutandise. Oli mushoba dogizanyiramu. Sima nejo watamidi. Joza agenzo kwera sawa mukanda. Nina nakuzesagala onyomwe. Tonyo omwenge ku Mande. Twachonangira omwenge mukanda. Ati nedda njogera ogunywa. Tonyo omwenge ku Mande. Kuba olwokubiri tuba tuyina okukola. Tonyo omwenge ku Lwokutaano. Olwomukaaga tuba ku ready. Lwokutaano. Kyetugenda okukola. Kati ku Lwokutaano bategera nsula mu climax ebera full party. Kati weyambula. Tweyambula ne tuuga. Ufanano. Ngenda kusirika efuranyo yake. Kyetugenda okukola. Ngenda kuuga mu climax. Nywe. Wenvira mu balance ali musazi ba ku radio 4. Ogenda kwogera biki? Never ke. Otimeti bakuwa bina beba kuwa ekitiibwa amanyo otegeera. Kati woveno n'ogenda ku radio. Nyo wayi yali ayimiridde. Wakiraba kisaga. Era sayanze gaba kugenda bina baby I'm telling you. Gaba kugenda. Nga tuli mu studio aba. Namusindikidde show. Wali ompabirako buwabizi. Namusindikidde show gye twakoze. Nga muli balungi nnyo. Ni ate muli babi munte manze sirabika ganje yalabika mugenda kubiyekolera. Nedda ali muddugavu nnyo. It's okay. Musango kwa karayo. Sirabika ne mu comment abantu bayombye zayogera byamagezi zatalabika. Ani yagambye mpayemu. Mu comment genda yola. Ngabagamba mboki. Bakubye ganja badda musa bamugobene ku seba ngabi abadde ya watini. Kagadi olaba ganja goliko. Ku Megaton itagambwa. Kala jatule wanunzika ngende. Era genda tuula osawa yonna kave mikolo. Sawa ganja abakulu bano baleyo tunyonga. Meeting mu comment bagambye ngase tukulaba tulaba dobozi mutereze kamera. Technician ya ino obuzibu. Anyina atola ganje. Ayina okusika kamera bwa. Jukira mwabadde wala. Ombaka omadisire kugamba dde mula bulungi. Anti abera mbwomu. Kati mwe baba shoti aba kati tola anti ndabika bulungi. Nawe tagaba kujjeyo. Anize boss. Nzaba kati osobola tula ku console. Bina baby ye boss. Ye boss wa. Anize boss wa show yange. Tujikule tagisobola. Yafu yababede. Sho sebo. Nagimuweereza ko nangamba nga mukubati. Tukuba. Niye mulekerawo kumputeka mu katini. Oba si ekyoka batuzijjire wuddala. Fatu bifira. Kale bagenda kuteeka mu kanene. Kale chuchu. Okay, welcome to the show. Basebule banyabo abatambula afe ku mukutu guno gwa Megaton Media. Tukamba tino bera ngo subscribing likinga atobere ngo sharinga kwa mawulire agesigika. Muzade Megaton gemanya andi no mukuru Davcom each and every week atuwane sheno ye musingo kubera nti mwagala mero kubera nga mutulaba mero kubera nti mutwe kumiddeko each and every time mbanga mwekumira ku sheno kubera nga etambulira ddala bulungi. Davcom abantu bakwagala. Bantu nawo bakwagala. Ensaba ino okunjagala mukutu gwabwe. Onako olwaleero nga Davcom tanda babuuzaako bingi ebirigona bera nga twogera ko tugenda yitako ewa Solomon Kampala. Yabadeki. Yavuddeyo n'agamba n'atunula mu kamera wano n'agamba nti abantu akalulu bakalonde bakakuume benyigire nnyo mu kalulu tebaggwa mu maanyi bino byonna ebibatawaanya balina okubeera nti bali solid ku ground ng'aliriddawo. Ali bweru. Okay. Naye ndowooza katusooke tumuteekeyo then after tukomewo Solomon Kampala. Vote, 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 vote. And after you vote, stay and protect your vote. Don't let them waste your vote. Don't let anyone undermine your vote. Don't let anyone undermine your vote. Vote. Vote, 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 vote. And make sure that your candidate is respected. Make sure your vote is respected. Stay there and make sure that no one is undermining your life. You have one life. Use it well.
Thank you. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. That is Solomon Kampala. Gutiko beranga tutandikirako noko olwale tukunayitako nga sinda kutwala tukunayitako ewa Pastor Serwadda. Pastor Serwadda yogedde ebigambo bingi n'agamba nti wolaba omusalaba tiikinga. Ani ali ku musalaba? Ani agidde ku musalaba? Ani katwebuuza wana ani asinga kifunamu badde njogerako ne Ganjaawo akinnyonnyodde bulungi nti pastor wavayo n'agamba nti wolaba omusalaba tiikinga bano abasigadde be bamanyi abasiraamu ndowooza tetubalonde kusinziira ku ye naye kati wantubuuza ani asinga kifunamu ani asinga obeera ng'ayagala obululu bw'abantu bonna oba ab'abantu b'abakatuliki era okusobola okumanya omusalaba yadde ategeeza ki? Awo genda tubeera nti otunnyonnyola gw'oli mukugu mu nsonga ezo tugenda beera nga tuyitawo wonna n'ebirala tujja kubeera nga tugattako ensonga za kikeni ojja tutwalayo abasinga bagamba nti alina okuva ku TV asusa okubeera nti yeekola obusolosolo. Davuka mubuuza ku bantu andike. Okay, mbalamusiza abassebo ne bannyabo gye musinzira okubanga mutulaba abalaba Megaton. Tuli wano ewasula moto wetukolera bu lunaku olwokubiri naye leero mbadde nti omukulu yangobye yafunye abalala era ntwala omukisa okubategeeza bwemulabanga nga ngobye temubiraba. Mpalaniraako temundekerera temugezanga kubanga nze ndi muntu wammwe nomuntaddeyo temukikolanga era mu comment mukasanga nti twagala oli naye mulabanga ngajja nga yagituddemu temukkiriza babuulira omutima omubi ndaba wenje ebigere wabizza ayagala kulwanyisa kisheno alaba etambula omuganda alwanyisa muganda munne. So nja kubategeeza Ganja wabazze abene audience yetu mumulaba mubigalewo babikola bati babidelete basi babidelete muiteko biyiti temubiraba mumubole kubanga garagera kufutuka eri from nowhere hajje ku bantu bange benne kwatidde Ganja yakusooka wa yakajja atandise okulwala musiraamu omugo guba gwa nalonda guba gwa natema kakati Ganja abeereyo mu bintu munkozeeko omutima mubi ku radio ne muteeka mu katini lwaki oyagala ekinene kasaba bakuwulira bampulira bulungi Walukaga yayombye eddoboozi yadde livumbeera eryaki microphone ojjukira n'omukyala yagamba nti bampa omuzindalo omunene mwakikola mu kigenderedde Honorable yayombye issue yabadde bweti emizindalo gino mulimu sheesookamu baba bangi naye bakitereeza era tubateeke side zeeri tugenda kukyusa don't worry kigenda tereeta Walukaga show yagiraba zalina impact bazigobeko okwo batwongere ate kati eno impact ina y'amaanyi sheno kubanga twetaaga abawuliriza abafa okuba amasimu nabo twaweeyo obudde twogereko nabo nga luyo twakola kubanga Kwa Japan katoya atandika kuba birabo. Situdde. Teka akati. Twaga radio bakugobeko abantu bakubanje. Bagenti wabasi Megaton. Program B. Radio tugenda jibola. B. Ne tugenda zimba ekintu. Ye program yo kegenda okubeera ke Oluganda esinga okuliziwa wano mu Uganda. Oluzungu ebwero ezobutagera kubaza simanyi luzungu. Anebwero anti bana Uganda batuwuliza. Abebweru. Tedali bwero amanyi luzungu. Ojja kwogeranga mu luzungu. I can. Yes. I can. Yes. Kakati oyinacho ngambye nti omukulu ya complaininze. Walukaga. Babadde bamutemiyetemi. Lwaki abebijambi badde bamutemiyetemi. Olukosofa luliwo era sheyo nagitadde bambi wandi mukubidde ku simu n'atubuulira babadde bamusi jo nadde mu conference nagenzeeyo ekiriwo waliwo ebigambibwa mbu tebaagala Walukaga agende kwewandiisa lwaki ndowooza nga omanye ebyobufuzi Walukaga basooka ne baggulawo Twitter ate X byebimu byebyo Twitter yavaawo ne bagifula X
lwagula omukutu gwa X nabanga oli apostinga ye ebintu ngalaga nti avuula omukulembeze w'eggwanga naye ngalaga yiwalukagga so yavuddeyo n'akitangaza n'agamba munnabyabufuzi naye tanatuuka ku leva ate evvoola mukulembeze wa ggwanga ali mu buyinza yadde baagala okumuggyamu naye tasobola kukola kintu kyonna nga kikkakanya mukulembeze wa ggwanga ali mu ntebe eyo n'agamba nga waawo omukulembeze we Kyagulanyi Ssentamu ekitiibwa noono ali mu ntebe naye akola ki waliwo abamwagala n'agaana naye mwennyini amuwa ekitiibwa so yavuddeyo gyo n'akitangaza bulungi nekibanga kitegeeka era kino kyandibadde kyakuyigako nnyo Megaton abagoberezi b'ekibiina kya National Unity Platform abavuma abakulembeze ne balabira ku bigambo bya mukulu wa Lukagga byayogedde byadde by'amaanyi nnyo wabanga abadde mmeeya essaawa ya leero tusaba Mukama abwebulamu agende mu Parliament asobola okumanya nti President Museveni ateekeddwa okuweebwa ekitiibwa lwaki gwe fuuta soja obuma omukulembeze kubanga bano betusirika batwala ebirowoozo byaffe naye sayidi zonna zivuma anti Megaton nze essaawa ya leero twali ffenna lindako twali ffenna mu studio naye nkugamba siwamanise mutwalya n'oŋŋamba muleke kitegeeza omuntu yenna singa tuba tutambula nze naawe ne twekoona ne kulaka agamu nti so batwalira basiru ekituufu kigende bulungi kakivula nze mu bigambo byena nafuna studio ne ŋŋamba Megaton waba agamba bw'atyo kati kamuleke oli abeera omugezi nze mbeera omusiru kitegedde bulungi era nenkivaako kati essaawa ya leero waabanga aba NRM bavuma naffe tuteekeddwa kuvuma abaagala enkyukakyuka kuba n'ekintu ekyannumye Solomon oyo gwe ntukuzanyidde awo yakoze ka vidiyo ng'ali muli ali bw'ati bw'agira bw'ati bw'asembeza omumwa ali bw'ati nagenza osoma mu comment section nga bavuma omuvubuka kuba takyali mwana nga bavuma omuvubuka nga bagamba nti tosembeza mumwa gujja wuta data waffe neŋŋamba yi bana nga bavuma ekisooka kya byonna okuvuma kufuusa okuvuma muto wange Solomon mutabani waffe kuba abali myaka gye gimu Solomon kira kikeni myaka gye gimu gyejo kikene mukulu nandirowoozezza kale kikeni Deriki mutabani wange Solomon bali myaka gye gimu nja kutwala omukisa guno okutegeeza Solomon okutegeeza manager John selector Devi nani omulala awo bemanyi okutya emikwano gyange etuge actually manager John omumanyi mugana Bobby ne selector Devi kwabo tuli ataki tutwogera mikwano gyange bafune engeri babulira muto waffe ono mutabani waffe zino ensonga aziveemu kati muntu mukulu yeesalirawo kituufu yeesalirawo naye kati ensonga tatwe zaaliko za ggwanga si ye nga byaliko ate oba naye alumizibwa okulumizibwa kwe waliwo akukwatidde bendera amuleka afuka nze mutabani wange alumizibwa mu gavumenti eno eriko nenze mukwatidde bendera era simuganya kuvaayo era nze essaawa ya leero byegano bya ddala woŋŋamba nti omukulembeze ali mu buyinza avaako ne tufuna enkyukakyuka nebanga gwe era kyoteekeddwa okusaddaakayo ku gwe n'omwana obaganzika ŋŋende omwana wange asigala kubanga nze essaawa ya leero Mukama waba mpadde emyaka enyanza okubwangaza emyaka emirala ameka oba ameka oba butagiweza ne Deriki akyalina chance wanga emyaka emirala ameka Kampala ine emyaka emirala ameka bakina chicken so kakati waliwo ensonga ze tuwogera nange naawe chance okyagina waliwo ensonga ze tuwogera nga zibasussa okutegeera nga weewaawo basobera ate okutusinga naye nga zibasussa okutegeera kati Kampala ekisooka kya byonna aina audience kijayinza okukomandinga nemuwuliriramu ng'oggyeko nti singa aba teyeesigamye ku muzeeyi we wayogera ekintu omuntu akitwala nti kya siriyaasi kategedde bulungi akitegeeza oba anyumyamu bunyumya ali musatayi kubanga ayinza okuba nga alina obulumi naye obulumi bwabuleeta atya abulese mu ngeri ki alagira annyonnyola atulaga engeri gye tugenda okulonda mu kubanga woŋŋamba nti mukeere mugende mulonde mukuuma akalulu nandirowoozezza nti nga yandigambye bassebo ne bannyabo bannayuganda bannange tubasaba tugende tulonde kyova oluyimba lwamenja lwakonfusinga abantu abatategeera ne bavuma mayinja mbu mayinja yatunda
Uganda mwenje yagamba muzeeyi akalulukako muzeeyi akama yinja sikamulala si yagamba nti muzeeyi obululu bubwo mwenje yagamba muzeeyi akalulukako muzeeyi yali ategeeza akaluluke abantu ne bayomba atunze ensi si yagamba nti obululu bwo muzeeyi yagamba akalulukako kati Kampala gwe oteekeddwa kugamba tugende tulonda kuba nawe oli myaka egironda analonda nanti ngamba myaka jali taze 18 ali mu myaka nga 2 kitegeeza alonda ateekeddwa kugamba tugende tulonde oba yagadde kubeera nti agattako ettaffaali kyeŋŋamba ng'omwana akalulu ke tukeetaaga akomewo wano oba takomyewo naye ekigambo tugende tulonde kyankizo bw'ogamba mugende mulonde omaze okulaba na Uganda nti gwe togenda kubeerawo. That's why government bano abaana bateekeddwa okuva mu nsonga zino kubanga tebazitegeera bulungi bakwata ensobi nnyingi. Kyandibadde nti tugende tulonde kitegeeza Kampala wajja wano ayira influence y'abaana abadde ng'asoma nabo bali mu myaka gye bagenda tukungira kati banakkiriza batya okubakunga nga ate yali mutalo w'amawanga kati mwagala akomewo wano nze naba batakomyewo kubanga nange nfuna omusobozi Derek nsobola okumugyawo wano nze nsobola okubeera saddaaka y'abaana nze nsobola okubeera saddaaka y'abaana bange singa kibanga kyenjagala kyekigenda okubanga kyekituufu era nga nfunye obukakafu kyekituufu nze nsobola okubeera saddaaka y'abaana bange ensinga egenda kukyukakyuka nga mungagaza nti kyekituufu zimbega tonewefaano Katonda wabaasazeewo si waliwo afama nga balunaku lumu n'emyaka gyampadde ndi 39 onzaala kitegedde bulungi kati kitegeeza ampadde obulamu ampadde ezzadde kati nange bano kambalekere chance abaana bange batuuke mwana batuuke mu 5 banyumirweko ensi naye Derek myaka 17 anyumiddwa ki kyali mwana so kyonna Kampala kyakola oba abaana baffe statement zibakola naddala ffe abali mu layini eno ey'okwogera begendezi wona nakola statement otherwise bandi bazina kutwebuuzaako kubanga ojja kukola ekintu kyonna agambe oyo mutwalo wa Derek yayogedde ekyo abantu bajajinga kyovula nti Derek namugamba bakuwanga pepa olanga tosobodde kikuyinze tojuzawo byo tumanyi waleke nga wali plain oleme kukaluubiriza amakinga amanye tewali mu maaso oli omwanya tulaga ekyange sya Derek kano kamulema kana akantu akanguwe kati naye oli wakebera nga akaluga yali kyaga nti yajjuza nawe okusinga okumujajinga wekikulemera kireke kivula nti nze mutabani wange nze nyina abaana naye nti nyina omuyeka nyina abaana naye naye mwennyini osobola kubabuuza abantu n'ababula ekituufu kyokka nga likutikira kwali yeegiriisa kwali tebasobola tegera nti ono mwana kubanga nasooka nenkola ensobi okumuleeta mu mawulire ne tunenga ekintu gikavalingamu kwali ne vidiyo zazikomentingako amanyi n'okuzitemamu nasaba buvidiyo nga njogera naye tosobola tegeera kakati twakisolovinga nze naye Kampala yakoze ensobi okwejjayo teyakoze ensobi okwogera kimuli ku mutima naye olw'okuba nti mwana muto afunye chance nti ffe bakulu be weebaliyo bazadde be okumubuulirira tajja kukoleramu ensobi kubanga aliwo omuto munne mabegakaya kumala okukola ensobi yaga isenza omuzadde tasobya who's that olw'okuba asomye naye nga yeerabidde nti ne waali awo okwogera mbu omuzadde tasobya taata we yamuteekawo kitegedde bulungi Kampala waali awo maanyi ga taata we era talina kibi kyamwagaliza amwagaliza birungi byereere kubanga ffe Megaton ekitugaana okuleeta abaana baffe mu bintu bino ffenna kugwawo omulundi gumu kitegedde bulungi kivula ne Museveni waliwo abamubanja bazadde be baafiira olaga taata wange yafiira mu lutalo lwe tetulina kyetuyina kanaffe twagala Derek bajja babanji Kyagulanyi nti taata wange yafiira mu struggle okusinga nze okufa n'omwana wange afe ne mukyala wange afe kati mwe mwetadde ku front nze nsobola okufiirira abaana bange naye saaga abalala buli muntu yamanyi entegeera ye naye nze nsobola okufiirira abaana bange olw'okubaagaliza ebirungi bye balina mu maaso nze chance Katonda azimpadde ekimu ekikoze nzikozesezza bubi nzikozesezza bulungi buli muntu anjajinga nga bw'ayagala naye ku lw'obulungi lw'ensi yange ngamba kyovula nali njogera ne batampa budde naawe nekigambako ewo
waliwo omukulembeze omulungi yo yakulembera abantu n'abatwala gy'ayagala. Kyokka omukulembeze omubi yo yakulembera abantu nga tagenda kubatuusa gye balaga. Tagenda kubatuusa gye balaga. Ye mukulembeze omubi. Yabalekaawo. Kalina bye yeenoonyeza. Ye mukulembeze omubi. Nze nali Emitiana Megaton mu kalulu mu kampeyini za Kyagulanyi naye ebintu bye nnalaba. Wagenda? Nagenda Emitiana nagamba nabadde Emitiana. Naye manyi osaaga. Nagenda. Nze n'ekinemesa okugenda mu laala ezo. Lwakuba nti siina ssimu. Era singa nzijanga nimanya nti olwokuba ngenda kukola nejja nenkulaga nti abantu abadde gini nenkulaga kuba saako abantu bintu bya bulimba. Era kimanyi okuba nga sizigendamu. Naye kiralaba Emitiana nafunamu endowooza nti we twalonda 2021 waliwo abaana ngali myaka 19 so ngali myaka 15 kati bayina emeka balina emyaka 2 bayina emyaka 2 waliwo twalonda nga bayina emyaka 16 kati bayina emeka 21 waliwo twalondera nga waliwo bayina emyaka 13 kati bayina emeka 18 bagirimo waliwo twalondera nga bayina 14 kati bayina emeka 19 nga bayina 15 2 omanyi nti abaana abo kati baweze majority eyo bangi nnyo ate nga balonda anti be bagondi be Solomon agamba nti bannange tukakuumbe obalaba abo abaana bazibu nnyo tebawunyikamu kati nga nze nyina endowooza egamba nti okusinziira ku maanyi ge nnalaba ewa Kyagulanyi nege nnalaba Ekkololo pate zino zombiri zirina abawagizi naye waliwo eriidinga baga nti eno of course ya Kyagulanyi eriidinga walabye ekyabadde Busia eya Kyagulanyi ekola ki va ku Busia walaba ekyali ekisolo isi ewa Museveni eyo walaba ekyaliyo gyatwala kakati pate zino zombiriri Uganda esobola okukola likodi mu nsi yonna nekola ekintu ekitabangawo ku bakulembeze baffe nabatwala ku tebo ne bagamba Mwami Kyagulanyi president aliko tukusonyiye emisango egikuvunaanibwa naye tugenda kugabana ministries ez'enjawulo leader of opposition abeere vice president gwegala peaceful transition of power njagala enkyukakyuka ey'emirembe sikubeera wali mu kulwana anti Megaton buli mukulembeze lwafuluma n'agenda mulaale kikkirize kigaane abali ku Megaton bajja kukkiriza era mukomero ojja kubiraba waliwo abantu abafa ekyo njagala okikkirize anti gwe tozigendangamu era adde ombuuza ki ekyakujja yadde tolina ng'ojja okuba nti siina ssimu era nyina kye nalaba ne ngamba abaana bafiirayo waliwo abantu abafa nga bafa mu accident engenderevu n'ezitali ngenderevu bafa ekiziiro ky'abantu ne bafa obukoowu ne bafa okwagala kw'omukulembeze w'abamu naye nga tebatugirayo bitulaga ojja bimanya mu nkomerero kaakati mu mbeera yonna president wagamba nti tusazeewo abeera vice president ave kudda oluvuganya minisitule gundi leader of opposition oludda oluvuganya balondayo omuntu oyagala bakikole ng'Ekenya ne Kenya we kiri olumu bayinayo bakola nti kiri Rwanda bano bagaanye dukira Kenya boy balonda beekalakaasaamu awo nga bakwata abadde kobega bago why kati kwata kino nga bafune bamuteeka oba ne president mwennyini oganiza obuyinza mbwadde mu mirembe kisoboka ebintu binasoboka mikubulye mu nsi yonna twali Megaton ayinza kulemesa gaggawala twali akulemesa kwebaka twali akulemesa kufa kitegedde bulungi byasigala eri Mukama Katonda ebisigadde byonna bisoboka tulabako omukazi yafuuka omusajja twamulaba ono Beyonce kati ebisigadde byonna bimusi bikola ki bisoboka wabula bino ebiriwo tubiteesaako buteesa Kyagulanyi tusazeewo nti akalulu ng'ekali entebe yiyo obadde yogera ku kintu ky'abantu nti bonna bafuna abantu ne Bobi Wine yasinga Akamiri wamuwulidde ngali mu America ceremony ze yakoze n'agamba nti bano bo baba baze kulaba gundi serebu waabwe naye gundi Museveni baba baze kulaba ku Museveni naye bano bo baze kulaba serebu waabwe yabayimbira akaguma kandi zo jogera ko statement yakoze nyingi twali ku radio awo
nga tukola ebintu bya alien skin basima yansendekidde akantu ekizibu ky'abantu abo kibayina anko basi baagala oboyogera ku muntu waabwe owaane muwaane kati obuzibu bwenfuna anko basi ate yabadde agamba ki kati nze njakubuuzayo Dr. Jose Chameleone namba 1 wa Uganda East Africa omanyi yerabye yali yesimbyeyo ku bwa meeya akyerabidde oba kati omukulu yamukoowa yamuyisiza ddala yamulemesa n'okuwangula akalulu akyerabidde nti yali yesimbyeyo ku bwa meeya kana kyerabira akimanyi bulungi tewe namba mu Uganda mu kuyimba wano kituufu lwaki tebamulonda oba naye kyekiri kyakomezaawo kyovula abantu boogera ebintu kyekiri kyakomezaawo kati yayinza okugamba Bobi Wine bamwagalanga muyimbi kati naye bukubwa mmeya kabaali bamwagalanga muyimbi lwaki tebamulonda ngate yenambe muwayo kwanga nobala abayimbi wano nga kyawulana nakufuna masannyalaze wali obala abayimbi 5 nga taliimu ekituufu kitegedde bulungi nga ne mu 10 taliimu nga Chameleone nakati Chameleone yenambe mu Uganda mu East Africa yonna lwaki tebamulonda bamwagala muziki akkirize nti Katonda akyusa ensi ye akyusa ebintu nga baba byagalidde kituufu ekisawa lero Kyagulanyi yakyuka n'ava mu Bobi Wine n'afuuka Kyagulanyi nagambe kono kisiga okusumbwa abaganda baffe abo n'abantu abalala kwekwata Bobi Wine mugala ne Kyagulanyi izo mistake 2 bazikola Bobi Wine mulala ne Kyagulanyi mulala sibana nategeera ekintu ekyo ebintu bigenda kubangwira Bobi Wine mwangu wakulwanyisa Kyagulanyi bwe buzibu manyi Kyagulanyi bwe buzibu kati Chameleone ayinza okubanga ayogera mu mbeera ya Bobi Wine oyo amusobola era wabanga wali Chameleone Bobi Wine Chameleone atuuse era ni Bobi Wine ali Busega ng'wate omutadde wala yalinnye na nnyonyi kati wemudde eno mu Kyagulanyi Kyagulanyi Chameleone kati Kyagulanyi amaze okwetoloola ensi yonna ali mu kkomo akyali Busega kati sooke ngende Masaka Mityana ye akyali awo ati tannakusalawo niye oli ensi yonna agikoze eki Bobi Wine ne Camille ali London oba ali mu America omukulu Bobi Wine ali Busega tanatuuka na wazana ali Busega agamba nzire side kikati tamanyi jadda ali mu kuva Busega ajja ayagala genda Ntebe afune ne yakatawo naye kati atuuse ku lawundi awo Bobi Wine e Busega agoba sooke nzire Masaka kakati ate ku Kyagulanyi ne Camille kati Kyagulanyi sentamu ne Chameleone kati Kyagulanyi amaze okulambula ensi yonna agimaliriza Camille akyali wano kati Chameleone ali Busega oba sooke nnambule Masaka eno oba sooke nzire eno kati ali confuse ali awo omuntu ali ku Megaton yagala kumanya kino otegeeza ki ntegeeza Bobi Wine yayimba ennyimba ezazimba Kyagulanyi Bobi Wine yayamba erinnya Bobi Wine lyayamba Kyagulanyi we yatuuka nga ali n'ayimba tiyinze Bobi Wine president wa Uganda Kyagulanyi Ssentamu yono yayimba ne kana akayimba ennyimba za Bobi Wine zaali zamusookayo dda ku ground ne zimutemera omusingi nga zitemera Kyagulanyi Ssentamu era Bobi Wine muyimbi Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze w'abantu lwakuba nti abanakiteke batekera okubanga bagezi nnyo omusiru bino birike video ayita kompiti Kyagulanyi Ssentamu president wa Bannayuganda kitegedde bulungi kati Bobi Wine muyimbi era okwera ku album ziriko Bobi Wine kati ku poster kuliko Kyagulanyi Ssentamu byawukana kitegedde bulungi bakutera mu bracket bakakujjukiza nti ye Bobi Wine kati bano kubalowooza Bobi Wine kati bano kubalowooza nti kuba kyalwana oli owaluli kumbe byakyuka era wosanga Bobi Wine nga badde ava Ntebe nga Kyagulanyi naye ava ne byesinkana Kyagulanyi akuba Bobi Wine okumutta obusi wangi omuggo ogubeera awo amukuba ani asindise sente siya bulolo tekuli ate kwezi nsindikira byaki tulina kayimba kakati abantu abasinga bonna ensobi gye bakola era kivula bagenda bamuga oyo Bobi Wine mwoyo musobola kitegedde bulungi kati neera kati agenda okujjayo amaaso ng'agwa mu Kyagulanyi ng'alyoka akutta
akuba ne mbwa ne yesigama ennyama olwa naffe abagezi kyakuntera okumwogerako ate nga tuli bagezi ekimala era oyogera ofulungatanira muli nowumbawumba omuvuliyavuliya kamera weva onogandi Kyagulanyi alimba ati yandikoze bwatyo kibeere ne wabweru wa kamera abantu nga boogera ebigambo amasaati kati wosanga ati bana babuyabuya bo ne bajja buzi Kyagulanyi era bwate bakiyita jazoote naye akati ffe abagezi mukko ogande kale Kyagulanyi mubwetwaze kadi y'emityana nze kujuwa nabusa saasanyuse mubwetwaze tojanga no kadi y'emityana bagigabye gwani owalabuka gwani mulino mulegi who are you kati era woyogera message eyo ng'oli mukkaka mukyabano naga lwaki David Komani nga toyina ensonga zo n'omugandi tomala galebuka okusinza mukama nga nze nga wendaba Joyce ono kale ade yakola ensobi naye twandimuwaddeyo kyase ngeri twandiwadde Betty Namboze kubanga naye si mukadde si muto otuba twakula lisafu tukyusekyuse Joyce twandimuleseewo ne tumuwayo kyase osanga yandyeterezezza naye kyavaga nti otuba nga tujja mu mpulunguse naye nejja kgenda omwaka ogujja katugiweekya tutayagadde gw'omulundi gumu nomugamba omukulembeze wange kitegedde bulungi naye sosikera ogamba kadi y'emityana zegenda girabe bakibira kyakoze ensobi era bo era Kyagulanyi sentamu kadi wagigabye mulino mulege nyamuko ovuga obala tolinga mbaata nojjayo kakati bo baganda baffe bajja balabuka bulalusi kyava agende wa Megatoni ng'amuwaddeyo interview anti ayagala likes ng'ajja alibula n'asooka awalabuka entuumo y'omugambo bamulinda mu comment section olabyeko abanvuma bakigambe ofu tekibaayo kubanga abatuwuliriza bawulira lizoni zaffe nga ensonga yaffe ne wabanga wa NRM oba opposition eraga nti nze nsanga abantu ba NRM goba objective nsanga abantu ba NRM ano wayogedde bulungi njo nayogeddeko n'omukulu Amini Musufu ku ssimu tugenda kukola tutya siri bulungi kuki omukulu Amini Musuke siri bulungi yakuzaala bawadde bonna yabazaala wayu Amini kati nze si wa UN naye nanga anyambeko ndi nze bangoba mu nnyumba buli kimu kyagaana bannange nayogedde n'Amini nga sikakasa nti yenze leka mbudinabemu musajjawo bwejjo tamukutwala kakwe kamukweki naye alina loza ebizibu bye ng'omuntu wa program nayogedde n'Amini eddakiika nga 10 n'ezi naye nga sikakasa nti yenze ayogera naye kati mwatandise mutya namukubidde nageka neekaze n'agikwata nenga atajja gikwata nabadde wa musajja wange eyo ewandege eyo ngenjala ennuma byozungazunga ngenjala ennuma tewabadde wammwe ne mugandi okubona kankubira ku mugagga nga Amini tulabe kuba yali yangaye tunava mu kalulu agenda kundaba nendoza gera gyabera bizi yanneerabira bayira akalulu ka mutabani we wali omutanda wamuyita Samuel yawangula ekifo ky'abavubuka yawangulamu ye yajjayo mukazi wa Mr. Lee Nakato ye Nakato kyekyo Nakato oweruweru kati mukazi wa Mr. Lee ekifo kyeyalimu Nakato babiri mulongo bamuyita kirabo Agnes kale tugendera Mr. Lee yoba muneko naye sibalina kuzibwa abaana twaki okuba mukazi w'okumukatiza nga tugendera awo anti era tulina kugendera ekifo kyalimu ekya Buganda kati mutano wa Amini yakitwala naye mu kampeyini nagendayokko nangaga oli musajja wange era kampeyini ziggwa nja kukulaba naye bulijjo ntyo mukubira essimu kati wamukubira kyabadde kitya emukubira sanga 12 awo mukadde wange omanyi Amini agaba ebitiibwa notya n'okumusaba ssente mukadde wange oli otabaaba alinga nze waliwo kimpa abantu bagee mu comment section onvuma tompa kitiibwa wabitandika bagee tompa kitiibwa gwe wabitandika nze nina omwana notayeko nze nyina envi ate si za kika baagalaniko okumpa ekitiibwa nga mukubira omuka bosi wange osiibye otaka muganyina ensonga ezi 2 esooka siina simu bagibba ensonga ey'okubiri njalugendeko wakyali wange Alien omukyalireko abakukyalireko kati yabadde ensonga enkulu Amini nze wagende wa Alien
ali ne bagenda kumpate na mini ampijja bombi bano kati nze tewanjogedde nga sinza nakujjukira obudde okusanyula ye nabaddeko kati yakokyezaayo papa olina gy'olaga gikuregire mututuuke ku nfuna tulabe engeri gye tugabana nga ŋŋamba Amini mwagala ngenda kutambula mukko sajja ayina ekisoonyo naye ngenda kukunoonya nangamba naye ensonga si ya simu konze muzeeyi wange ensonga ya simu nangamba mukadde wange ensonga ya ssente bwe yagambye kufuna ssente osooka ogulyeko abewako ekigula bagala eddiba akafikawo ogula essimu konze nayogera olinga atali musajja muganda konze mukadde wange ensonga ebadde yeeyo yakasimu nanga tofayo ngenda kunoonya era mbadde nkusaba eno wiiki tomba wala era nga omugagga Amini mukadde waffe tukwebaza kyonna kyokoledde omukulu Davu Kwomono nange siri bulungi oli bulungi obuzindaalo bwe tukozesa bayizayo bunabufu tugezaako amaloboozi buno sula kabugule tumutikka bintu bingi mukadde wange Amini mpangisa naye ninawo nsobola okutundako tunda wali ozimbe tekiina mutawanugere ku nsonga endala tuli mugundi mu ghetto kati obuyumba n'akayumba kennina kabi kamenye ozimbe wakalungi kasawuwo nsabo nyambe mpulira naye oziba ensawo za sementi 10 ntandike muzeeyi Amini nsabo nyambe ntandike mukyala Frewo muteeka n'abaana 10 agenda zigula neyanziza mwami agana zisusa neyanziza nnyo ekikusumbuwa mutategeera omanye ensawo za nange solo zigulire ziri mu ssente mmeka it's okay nze zenjagala miliyoni 3.9 it's okay nze zenjagala kati nze nzikuwe nze njagala mugagga Amini kama ngenda buli mwezi manja nkuwekayo emitwalo agaaga getompa ezizondeka ozinangire mugagga Amini yali alangidde talangira era bosi wange Amini taata ne muto waffe abasajja abo balaba Mukama Katonda tusaba obusabe abawangaazi ogw'emitima emirungi gw'abasajja abagagga bayina ettima kuba ekisooka kya byonna si muntu wakweraga so kutumiddeko bosi wange Amini nange mutumidde ne mami ku saluuni awo ekajjansi bagita eri mu luzungu mujja kunsonyiwa kati ogenda weereza omukulu akalango ng'osiba ngatto mwite muyina mpisa mamala gagira gavulubana wuwo leka muwe ekitiibwa naawe osibye engatto oyogera naye osiba ngatto tunula mu kamera wali wano tunula mu kamera bw'oba togenda tunula mu kamera nze baginteekemu mwebazi omuntu alina ekitiibwa ngoyo ng'otandika osiba ngatto weebaza mami yansuubiza musuubiza ajja zikuwa mami tunula mu kamera ate ogamba ani osukka ogamba ani bw'oba weebaza omugagga tuula mami yogera naye mami wa saluuni mami mukyala Amini negwe wenna osiba ngatto waliwo bakyali bange babiro yagirimu emmotoka ne bagigoba bali akapikipiki neŋŋamba nze Amini simanyi nnyo naye abagagga tebenda kumanyira nnyo we batyo bw'abanga agenda mu meeting ne bagoberera emmotoka madamu n'akyama ku supermarket bagenda okulaba madamu yavaamu baswala babusamba bakoma kati otolo lwali ku stage wali awo njagala ebiri wengututte nti ate zirimu olutalo lwali awo nembaga ate mukoze ensobi ne madamu badde mugane mwogerako naye tomanya nemugamba nyenze bandeko ne baganze nedda nze negomba dde omugagga Amini namulabako omulundi ogwo nga Tamale Junior amufukamirira hata si yamugamba afukamira era nsenga namanya mbu Tamale Junior yayina byamugize Tamale Junior nali musibu ate ngokumanya osoma wangu wali twazanyira ku mugagga nenga so mugagga Amini tumwebaza kyagenda okubeera nti ankolera ensawo za sementi 10 neyanziza nnyo muzeeyi we bali nnyo webalire ddala so omwana Kampala njagala soka tumalirize Kamiri ono Kamiri tugenda kikuba nga tutabula nti esawa ya Dr. Jose Kamiri ono okusinziiranga Uganda weeri ate nga naye yali yeesimbyewo n'akirozaako naye amanye abantu nze Kamiri njala nnyo music we naye munali kulaliza saagenda lwaki kati ngali ngenda kukola ki era nze nja Dr. Jose Kamiri ambuulire laale mmeka kyakulanyiza agenda n'ayimba nze ndaba ayogera bwogezi balala be bayimba ate abantu abajja
okumanya nti baagala Bobi Wine ayimbe wayimba bajja kukyawa Kyagulanyi lwaki anti Bobi Wine baamuleka kati baakulira ebigabo bya Kyagulanyi Bobi Wine omuyimbi baamuleka bamanya nti gavumenti yagaana ayimbe yamugana okuyimba kati baakulira ebigabo bya Kyagulanyi era Bobi Wine ajja ku stage n'ayimba Lales 3 bajja kunyigira Kyagulanyi nga tebakyajja bagenti Bobi Wine kazze mu kuyimba katulinde Kyagulanyi kalidda atubuulire abantu baagala Kyagulanyi ali ku nsonga y'eggwanga bannansi 4,435,500 ebigambo byabagamba kubanga ennyimba za Bobi Wine baziwulira dda kati baagala Kyagulanyi ennyimba ziteekese mu nkola oba mu mateeka so omuganda Africa Million nze ndi omu bamuwa ekitiibwa wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga kubanga alina kyagasse ku Uganda alina kyatugasseeko naye akkirize nti waliwo ebimususseeko nti n'embeera waliwo abaana b'ekyotero balongo bali babiri omu ali South Africa alina sente empitirivu omulala atunda amatooke wali lwaki omulongo oli tayamba ku munne naafa Katonda ye watu wakola emirimu gye waliwo omwana omu ku kyalo baali baavu bonna nga bali bana naga abaganda banze mu nsaddaaka enfe mu kati Katonda ye akola nga waayagadde tukize tugaane nti Katonda yakyusa Bobi Wine n'amussa mu Kyagulanyi ng'ate naye omuntu yali atya n'amukyusa n'amugamba Bobi Wine ku nyimba gy'obadde oyimba kati Kyagulanyi kazikulembera azipresenting yono gwe tumulaba Chameleone naye amutenda mutima mubi nti yali mukwano gwe kimu n'akimukolera era yamutama nnyo n'amumma kaadi yani yajimuwa Kyagulanyi anti nsiba ngamba abantu ebiseera ebisinga wano kaadi eno ekupresentinga kulaga nti ova mu kibiina kya National Unity Platform nga olwawe nyambadde supplement oyo mukatoliki tekuwa buwanguzi woba oyina amaanyi era ojja independent oba ogenda kuwangula kituufu ekyo kati Chameleone ekisooka kya byonna alimu ekifaananyi ky'obukulembeze kibuuzo kikulu ekyo nga tanakugamba Kyagulanyi kumu makaadi alimu ekifaananyi ky'obukulembeze ku nnyimba zayimbye n'ebintu byakoze element eyagirina oba yajja buzira kuba muganda wayingidde ebyobufuzi abantu wano banjirize Chameleone benyiza okugamba nze nga nange saabasanyukira nga baze ebyobufuzi zikabire Nobiani oyo nali simuwa kaadi lwaki abo bajjira kuba Kyagulanyi azze mukwano gwabwe si bakulembeze bagiwadde omuliro kyo ngamba mbu Nobiani singa Kyagulanyi tiyajja yandibadde ajja okwesimba yali tabiriiko singa ne byakuyimba byo mu Tafubi yandize Tafubi tayagala Bobi Wine Mbulaini yandize Rain yazzeewo tumwagala bannanga azannyi Buswamanisiga wayandize muleke tukumenyaamenya abazzula kuba gundi yazze buyandize bali baagala kulipira ku Kyagulanyi kyo ngamba mbu bato mwaba tekulya singa Kyagulanyi bukulu basajja bakulu lwaki twakitandika dda kuba si bato kakati Chameleone Katonda alina wamugabira yamugabira mu kuyimba ekyobukulembeze kino nze ndabanga atakirina era akyesako obwesibi kubanga Chameleone ate si musajja nno mubi era ayinza n'okugaba ekibuga kino kubwere nga tebalamuwaddira ssente okukigaba obugabi nakiwaani abantu bakikozesa eki kyandiganye n'okukulaakulana anti era wokiweera abantu ate kikulaakulana kati olaba ye mwenyini ennyimba zitazifaa gavumenti yeyina enteekateeka zonna kiringanga gondi MP wanagamba luno oluguudo njagala lukolebwe gwengaani kyovula nti Chameleone Kyagulanyi talina mutima mubi naawe twalina maanyi ku ground mu byobufuzi twalinamu maanyi beyagiwa bonna ekiseera ekyo balina amaanyi gwe yagiwa yalina amaanyi nga teyawangula ayinza okuba nga tiyawa abalina maanyi nga yawa abalina obusobozi baalaba kuba Nabila yagira kuki kubanga anti ebintu bibiri waliwo omusajja nze nkuze muli abeera mu kikuuba awo yeesimbye nnyo kuba kansala bamuyitaani bannange yeesimbawo ne bamukuba kati nkuwe kyakulabirako nga ki Lukwago oyo omulaba meya muyimbi mumanya munnamateeka ate munnabyabufuzi kitegedde bulungi kati Dr. Jose Chameleone muyimbi kyokka si munnabyabufuzi
Kyagulanyi alina abantu beyawa kaadi nga balina obusobozi mu byobufuzi kitegedde bulungi nga weewaawo balina emirimu egyali bakola naye nga baali bannabyabufuzi n'abawa dokita baamulaba nga si munnabyabufuzi era akoodingira wotunuliragakula ebyobufuzi ate bakulonda oba osobola kubanga ebyobufuzinange tondaba nga mwampadde kampala eno era musange famire yange egaggawadde ebyobufuzi kuba gaggawaza famire yo bano batulimba tebiriiyo anti gwokimanyi nti mp ajja abaye aji kabugu tuli mukola interview muli mukwogera mwavaawayi seka salamu aleikum sibeta sebo ate kabugu oyo alina emputtu okweteeka ku basajja abakulu gwaji kabugu alina wassa wammwe lwaki tompa kitibwa nga mba mukoddomiwo mmere kyenye ebitaano ogula kamyu muwe ennyama tugenda kukuwa ssente muwe ennyama nyabo muwe ennyama muwe ngenda kwongerera ngenda kuwa yambeka muwe ate muwe lusingo akuwadde mmekezo kati kulako meka afuna enkoko muwe zikuwa muwe naye gwe enkoko eyakasanvu gyewe tofumba namugala tugenda kuwa esatu muwe genda muwe gwe muwe enkoko ne bannange bakuloga ne batagamba aja tikinga ayambadde bwatyo wamma nkoko ki yakasawo sinna mugala naye mulimu ebintu mulimu ebintu aji kabugu kati omusango oli wasula mmoto abatabimanyi asula waliwo ebintu olumu ebeera mu kampuni nga tulina byomanyi kati olanga munuupu omwo mulimu abantu abakola emififu gyabwe nga era sula munnange nga tamanyi abawa ssente ne beekuba enjawulo kati okimanyi nti n'oyita omukazi oyo n'omuzza ebbali abantu baba banja bwana kyokka aji kabugu wano ye mukadde waawo ave bamugobe ye mukadde waawo nekuddako oli kyamani gwosanzkyamani gwena gamba kubisa ekikalu ate naali sirias yeetalaatala muno mulabe gy'alaga aji kabugu tayita nambula authority erambula mmotoka wa ye mukadde wa wano ayinamu emmotoka nga yadde olupanga yeyalira sula sula kuvanga mwana muto kwavula kati yamuleka anabeera nakyusa batule naleeta amazzi agubye kuga lwaki ngemwongerera ekisa naye gwogambe ziwaayo sisobola ndeka oyo omusajja omukulu babagulira emmere ndeka naawe ajikabugwa ajja kukunyiigira kagire bamukwate ajikabugwa agenda kukunyiigira yali alaba enyama ebijanjalo enkoko yennya abadde asabye ebijanjalo ayagala nkoko nene nkoko ki eyakasanvu nedda nkoko kasanvu ajikabugwa aswaziza sula muto aswaziza kampuni ya sula muto asusi kyakuze tekiri ajikabugu ajja tuvuma ine entondo nga tumugulidde enkoko yaffe ogenda ziwaayo nanti nga tumugulidde enkoko yaffe nga tuvuma obadde okyamalayo nti dokita Jose Camillion ebyobufuzi nze mbadde nsaba yegatte Crane asigale nga atukubira ndongo ekisaba kigenda kusigala nga kikalu opoint alina mutima mubi kitegedde bulungi nekyagulanyi talina mutima mubi nekyagulanyi atunula wojja apimamu wojja kati Camillion ajasaba ekyagulanyi ajasaba Bobo kolabalawo banagimumma ebyo abisobola naye bamuwojja gomanyi Kampala okubanga ogiwadde Camillion nga basiima yavuga bulaka talina buzibu basiima talina mutaana musajja wange nnyo naye omanyi nga yavuga dokita nga basiima yakwata ebitabo Melody yali mu woofiisi jebbi nga naye waali bamugoba nalaba bamuwala bajja bamujja kibawunsa kimuga afuluma bamugoba yali akola mulimu ki kadeyideyi kati bagoba wabwereere ogoba omuntu atagattako anti omugoba ekirungi tagattako agenda bajja kumuzaawo baludde kakati tunula Kampala oba ogitaddewa Bobo Wine yabala nnyo Camillion wali awo mukwano gwe basiima Bulaka Melody jebbi ono wakaloboozi Kampala onyi webeetuuse bikyukamu Camillion ng'ayagala okukakasa ebyobufuzi tabifiitingamu kibiina kyagala tusula mu wakifo yadde okuba RDC
ate nga kyo kigamba nti kati awo abeera awo agende mu bendo lyeyo wali tekimuwa Tokubye nnyo. twogera mazima G'oliko? kubanga kamiliyoni mu kibiina kya NRM Mpagi Luwaga Atye. mu bayimbi abaliyo Mpagi hani kakumenyera abayimbi abali waliyo kamiliyoni Bebe Cool Alien Skin Gravity Kenzo n'abalala bangi nnyo gundi lili puzzle n'abalala bangi nnyo agenderawomu namulabye ayomba yagambye omukunja atasera okwebaka ku maama we oba okudda ku bbeere okukola biki ateeka omusiba nga musibira ki tewamulabye omukunja atasera kyakoze yakuze ki yayina oluyimba lwe yakubyawo yabayise basitaani bani bano bagundi yayambadde esaati zaabwe yayambadde esaati ng'ataddeko ebifaananyi byabwe bano bonna bali eno mwenaali Simon omunene w'ekibuga byabano baliri pazo ng'ayambadde wabayita basitaani nga sinagira batisha yereka naawe NRM yakyusizza nabikoledde teyabadde wano gundi emakindi so yabikoledde ng'ataddeko yasona ayambala NRM ng'ayimba sitaani oli sitaani simanye kati twakolako emboozi mukati neŋŋamba Faruku oyo nti omu atalina kyayagaza Nuupu wabula ayagala masannyalaze anonya relevance ebyali mu kkola biraba kati kibino jankigamba obeere nga vidiyo n'ogitereke tayinza kuddamu kuyimba nga avuma NRM era wano yabaseewo dda ebyali mu kuwuddiisa abantu kyagaza okuvubuka ogwo kugezi alaga nti avuma NRM hali ku Nuupu gyavuma lwanga okutega oluyimba lwangu kyetaaga otegeera nnyo waliwo oluyimba lw'Abasudda kwali neerabidde yaluyimba avuma kasozi kajala luzinako namazina ku stage akakana bajja tukuddamu kukomesa namugamba oluyimba n'olwovuma lwozinirako bavuma ggwe kandukunoonyeze wano lindako omukulu yabala kamwanyi bakamuwadde yalidde dda kati yayagadde kubuzaabuza azanyira abantu ku mutwe mugoya yagenda mu Nuupu yagala kyekimu negundi wayitanga Queen Masolo bonna bali babala masannyalaze Queen Masolo mukazi watu bamu masimaati naddayo Queen Masolo gundi yali yamuleeta yali yamubalira nvuka bamuyita Nuclear akolanga Kyamaani Katongole osibyeta mukadde wange obulamu kyetaaga obukebede naye mbadde nkyatambula kaakati essimu eno gyekubidde tuli mu kulikodinga wa Megaton ne wa Megaton ku YouTube channel ye nina kye banjagala okubuuzaayo wamma waliwo akayimba k'Abasudde ke yayimba ng'akuba kasozi nga jana akaziirako nabo nti bavumanyi baali bakayita batya ani yalinga avuma ku bombiri kasozi Basudde olwa Basudde wali baluyita batya olwa kasozi olwaleero twazze Bulembe ne Mr. Gitemi twetwe mujjayo tutandika okubanga abanyumya so nga mu butuufu nsomesa mugenda ne mugamba abantu okujja nakasozi nga ne Kasozi mwali kati Kasozi akitegeera atya nkusiibudde Kyamaani kati so ono omukunja atasera ali mu kuvuma Nuupu kwesi sente ye yalidde dda anti singa teyalidde sente abadde ayambala tisaati ya Nuupu n'ayimba oluyimba ng'avuma ng'alaga nti kino kye nnyambadde kyekituufu bali babi tebakulimba Megaton tebakulimba nti omuntu adde avuma NRM
bwasooka amatisati ya NRM ng'ate mbw agivvoota kiriiyo olaba amaze okusala eddiiro lwaka Mukunja tasa kyali mu kukola kyetaaga abantu nga bategeera nnyo ekivubuka kino kitegeera tera kyakola nga tategeera kakala ate Mukunja nakwamba nze mbasaa kumwogerako ebiseera ebisenge gyali mukwano gwange kati nkubuulira Mukunja omutuufu omutegeere Mukunja yeyo kyako paasi tongamba munesasi lino yali ekuba va ku ebikyali ebipya nzijja olina gy'olaga nsooka enkute ate ndagawa Mukunja yeyo kyako paasi sina gye nzimba Mukunja ffe twamujjala okumutwala eggulu awo kugundi awo kumubalaka ng'atunda ndabirwamu ate muyivu tomumanyiiranga yasoma pakawo ajja kukubula naye nga kimanyi nti muyivu ffe twalukako ne wajjino nga yekka amanyi oluzungu ffe nga okay yes nga tuli abantu nkaaga nga tukulembeddwa muzeeyi Kiweewa Kasodde wali wabbali Davukomu naye akulembedde Namaliiri wali omukwanyaganya waffe ng'oluzungu temuyinaamu nga twalwerabidde ng'omukunja atasera yayina bikoozi kati bino byayogera Mukunja ebbanga lya lyabadde abadde anoonya linnya ng'erinnya liganja yalifunye kati erinnya kano ke yagenzeemu ebweru yalimaliriza ye yamaze kitegedde bulungi kaakati Mukunja ali ku levo eikunga abantu abawira 10 mwegattako kate NRM yesinga okwagala tabeera nko nga ayagala nuupu bulamu bubona nakyo kikulimbanga ekyo nakyogera nze kuva dda tekibangawo yali ayagala linnya Mukunja naye ng'ategeka kulifuna oba atya Mukunja tasobola kwambala tisaati ya NRM nga tebamuwadde nga tebamusuubizza era teekawo munaku mukateera mpawo kaaga agenda kubayuza ate Mukunja yakuswala ajja kubayuzayuza abamulimbye kaka ekyofola yakutabano baliri pazo momenti kapaza yakeeswa kutandikagana okumuddamu kati guno kamuzeemu nga kalina amasannyalaze ale kano kagenza okulaba Katonda yagayina kati nako kaabaze anti biri biti pazo oyo omulaba n'ayisituka pazo olomuleko nga amatisati ya NRM simulabangako olomuleko ng'agyambadde akwata nkwate tannafuna kyayagala awuba mpuubu agira ati era bazimuwa ku stage aja tinna myalo waffe mama wange kyankuyimbira kisododo omuganje gyambala obuzuba buzze aja tinna malo wakyamuyimbira kisododo iryo limba lwayinawo omuganje pazo yamala ku tisaati ayambala simulabangako tasobola Mukunja tasala yamusoose okujambala gulafita olomuleko ng'agyambala simulabangako niyo maisere zaafunayo kati bakwatako bakwegulafita muge nti jambala oyo watagyambale sente kitegedde bulungi sente ze babawa za kuyimbira bantu si kwambala bisaati kati Mukunja yagenza okujambala bamusuubiza bamuwadde kugaye mu kaseera mpawo kaaga ogenda kulaba nga yekyusiza mu kiti era ne mu statement y'okujonga Abannayuganda beerabira bamugamba wakubye oluyimba lw'ekikuba naganza sinakubirako Bobi Wine luyimba wakala ka interview yako yaganza sinakubirako Bobi Wine luyimba nakubye oluyimba lwa nkyukakyuka namubuuza owagirani n'agamba mpagira nkyukakyuka yakirekaawo kyekiteraga akusegola kiyakola bamugaa singa batakuwadde kaadi ogenda kukola otya n'agamba kaadi nze njirina kati mubuuze muto wange n'abalala watagenda ne kati essaawa ya leero muto wange agambye batamuwa kaadi agenda kunneegattako naye nga ekizibu kyali nti bwe batakuwa kaadi okola ki sijja kudda kati yakirikaawo toyinza kumuga nti owekitiibwa atugenda togenda kudda akubuuza nakyogera ddi kati ye Mukunja ali mu kuvuma Nuupu agivuma mumukuddemu ye ali mu kuva Nuupu azera olabye ng'omugezi ne ngamba oki ate singa yayimbye buyimbi aloleka flat yawo ekinkubiza essimu kono kyamaani Katongole ono yaliko manager wa Abdulmulasi ebbanga lyonna aludde mu music industry yagwa naye okugotegeeza ki kale yayimuka naye Abdulmulasi tagwanga kale kati tujja kujja tukole programu eyo nkunnyonnyole abayimbi abo lwaki baba bwe batyo baati bagwanga omuyimbi tujja kujja ku programu eyo kuba mpanvu nnyo tuli mu dakika meka oganja 5:3 dakika zino ezisembayo njagala nalabye Edikenzo alina statement gye yakoze saawa eno omusajja watwali kababi teyavudde ku bukulembeze bwa federation yabuzeeko yapimyemu ng'alaba batandise omuteekako akasigiri Edikenzo musajja wange kati statement kinjagala twogereko ayina yavuddeyo n'agamba nti ebitundu bino byonna ebikulemberwa abaka ba Nuupu tebikulaakulanye era abaka ba Nuupu bano bakoze kyamaanyi okulemesa ebitundu byabwe bino bye bakiikirira
okukulaakulana bano bannamboozi ewaabwe talina kyakoze okusinziira ku ye waliwo abalala balalise Wanyana Makindi ali bw'atyo gye babadde n'abalala bangi ensonga eno gyogerako ki kati ekizibu nze kyenfuna era ebimu ku binnuma kwegogera ku bantu nga mbeetaaga nja kubeetaaga nembabula ekitufu ate ne banyiiga bunyiizi kati nga Kenzo mwetaaga nja kumwetaaga yayinza okuba nga tanneetaaga naye okuba talina sente nja kumwetaaga n'ekizibu ekisinga okunnuma kwe kumubula ekitufu ate ye nanyiga ng'akoze ensobi naye tatera kunyiiga kuyita Nodina ina ensonga ze yamutangaza kakati nja kubuuzayo ekibuuzo Eddie Kenzo kyayogera kituufu ababaka wa Nuupu nange nzikanye naye tibakulaakulanyiza bitundu byabwe amanyi omulimu gubateekeddwa okukola ababaka ba Nuupu kuteeseza bantu era tibakulaakulanyiza bitundu byabwe Eddie Kenzo amanyi bamaze ebisanja bimeka mu parliament ntuza kiri kimu kati ayagala bakole batya Eddie Kenzo nja kumubuuzayo ekibuuzo simanyi ndoza bajja tulamula mu comment section abansingako okutegeera yafiirwa muganda we Mmande twali tumanyi fena muganda waffe n'amuziika mulimu mutalina ttaka oba yali yalaama twandikitegedde kikitegedde nti ebiseera ebisinga tukaluzibwa okwogera ku bantu betumanyi nga tetubeetaaga nnyo Kenzo singa asigadde atambuli ali waabadde kubanga naffe twamulinye obutaziika muganda we mu mataka atembete kintu kye nange nze nali omu kubanyiiga oba amataka tannagagula agalina kati akalina kati agalina agenda amuziikula amuteekeyo ye kyeyakola kituufu ekyo kati ekyo kikulumira wa nze kyannuma gikyo yali ayagala nga ye kufa nabano butakola kunanya bitundu byabwe ye yeerabidde nti ababaka ba parliament aba Nuupu bali 5 mu 57 tebalina kibakola ku Uganda era yeerabidde nti waliwo ababaka ba parliament abatatuuka neeyo Solonko kubanga ffe minisita Mulanga Kisempijja abadde yaliko minisita yaliko defense yaliko RDC e Masaka byonna bibaddemu Masaka awo n'eki kyakoledde Masaka sinakukira mpoza Mwami Kenzo agenda kukiŋŋamba tayina ye mwennyini Eddie Kenzo essaawa yaleero agamba nti abaka tebakoledde bamuwa ssente wano ne bamugamba abaka aba Nuupu abayimbi singa banajja onaaba kusena n'abagamba bagende mu gavumenti yabwengezze kati gavumenti etendeba kujja ate abanenyezaaki nga yakyogera mu interview ye bayina ssente yagamba aba Nuupu balinde mu gavumenti yabwe ng'ekoze eki ngezze kakati tufuna nagamba olunti Mwami Kenzo oyo nze simujjaako adiisi era nze Kenzo mpuliza ebigambo bye nga ndi naye bwetwawukana siddamu kumuwuliriza anti Kenzo yatugamba w'omulabanga ne munnabyabufuzi yenna manya mwagalako ssente ayagala bannabyabufuzi mu bigambo bye era President Kenzo yamwagalako ssente era nange Kenzo mwagalako ssente nze simwagala nze nange simwagala kubanga nze ololo modo wange otayagala ssente ogenda zimuggyako otya anti nze ndi lolo modo wange nkoppa byakola nze byakola byenkoppa era mbyagala nnyo n'amaana akuba system vulongoto kemba nokaleesa ebizibu emabega kawo ne musaba akube system jjujjujju n'agaana akayimayiko kakyaliyo takajjangayo mu nsi eno era y'omukenzo yatugamba nti gavumenti eno enyunyuusa abantu tebaddiza kati simanyi oba gavumenti ate yakyuka gyakoleramu kati ekibaawo bagalinga mukunja atasera ate ono ali ku level ndala bonna babala ssente ate kati ebirowoozo bya Kenzo byawukana ebyamukunja tomussa nnyo yadde yakoze sobe naye tomussa nnyo anti oli yasoma wagambe mukunja atasera mugezi nnyo yasoma naye ono amusinga amagezi amazaale n'omukisa ani alina omukisa Kenzo Kenzo tumwenkana by'omukisa etazannya n'amagezi amazaale agalina bw'omuntu okuba from Street Park President Museveni tugenda kyakuzannya kakati Kenzo ekimusumbuwa muganda waffe akaseera kano kakyaganya okujjanga waakaaga baagala mmeka sate singa tugane n'atuleka kye tukwogeramu kajje n'atadda mu bino birala kati omukozi omubaka wa parliament kuba Kenzo tabiraba ekirungi beta abiraba era beta agenda kunkubira ayombe andi beta akyasinza okuyomba ne ssewa kati bwayomba ayina kyagattako beta beta naye ali eri akuba lusekero ngamba gattako ayina olusekero wakuzifunaako waako
Kampala yali ampaddeyo yali otonya ukana bantu bange ngamba bugambi Bita yali ampaddeko omulimu ne batugoba anti Bita aliko manager wa Babijje enzo omuntu oba toyina kyompa babiri nagenda okutuuka nasanga Babijje ali kumusiba nviiri awo nga Bita bamugobye dda nga Babijje alina akayimba kasumbu omuyimbi ng'afunye amaanyi Bita yali ajja aleeta simanyi proposal mugaaliwa Babijje yafuna akatabu netula lawundi yezalawo n'agyetula nagamba sijja kudda Kampala sijja kudda eno Namasuba kangolole ngega amaanyi finally chicken Kenzo ochamaliza Kenzo enze nandi musabye focus yembe ku kintu kimu anonya akalulu anonya akasente kali kave nanga awe mwagala nga akole sente kye kiri yagamba nze njagala focus yange yona Kenzo njagala era nze Kenzo namugamba nja kuyimirira naawe kaseba nga tajitu yakujayo sente sente is the language era namugamba n'okufuna we so okufuna omuntu ayimide mu kubolerya sente naye wasala deno bya nupu bino byabaka bireketa bitegerera ko ojja mukuba bino yako biraba tabita obaita kulembera ko yadokumera n'ekibina kya mule big talent nekisaanawo we kiri ye mungeri New York de study ya dawo yafuna akatabo yali ali empomba awo yafuna akatabo gule mmere Kenzo nno ngojjeko kubandi ne sente ngalwa zigaba Kenzo yampaye 10 we twagenda okukola ne Nuruddin mwali muteseza mmeka ate nedda si kibi ngambe yampaye 10 nenkubuza mwali muteseza mmeka era 10 yampale yampa naye gwe mukujja mwali muteseza mmeka tetwateesa naye yampe 10 ne mwatandiri yogedde nze kanze nsiima nze Kenzo yampe 10 olwo ogenda ne batakuwadde n'olwata nze zenkuwanga tonjogeranga mmeka bwikyodde okuwa sente mmeka ate katugenda kukyusa mu bintu bino nga wenzijeewuwo zenkuwa naawe ompa wajja walenku Fred yompa sere sikoza transport wajja wampadde mutwalo bandeetera mutwalo bakubba okuva wano paka ku gundi wankumi yes banzijjawo kanaana bikubba kati ngulya pikipiki oyagala ekkube nze njiwa omwana nvugenga andeeta oba lumu mbasiinaamu nfuna bino ebyalo ni kisipayiro nkikuwadde osobola kuteekawo emitwalo 3 ate ezo naawe ezo sente nomega tuli naawe galeeti bagatuwe naye tobeerenga muliro ojja beera mulinga ekibba naye minisita yetasobola tubayo kamotoka emotoka we ziri naye ffe tulina olugezigezi mwana nze sirulina ffe tetutula mu meeting tukola bye twagala ezo meeting nange nedda ekirungi siri mukozi wa minisita era wali ku radio ffe tusinga okukola bye twagala era ondaba ntuuka mu budde bwange ng'otuuka ssaawa mmeka bina bayiba akola ssaawa mmeka atandika 4 paka oba 6 programu agibeeramu bwomu yabeeramu mufumbo asi kati abeera wati mugambe ndi available naye waliyo wakaliyo tata Derek mama Derek atotawanya mu kera nawe mweyagalira ayi mwagaza ki kati wacho nkotogera kale ngenda mugamba ngenda kamusendekera kabina kati wamwagaddeko ki kinkolo bina lino mbanya nembeera omu bina bayibe bina abasajja mwagaza ki amabina nja kukubulira nga maze kutuukayo olabe kyekiriyo era njaga nti megatoni bina bayibe waliyo ebbina ndatuusa mubulamu gyo bwenjagala sikyadda tuve ku mukama wange finally chicken mudakiika 5 avaayo yeegaana katambi bagamba kake kabisiyaga kodimo yagira twagiraba yali yebyo omwana oyo obutambi nze TikTok abasinga bagira mu bintu ebyo kulaga bisododo ekisooka kya byonna nja kutwala mukisa guno ku Megaton wabagwa bakugobe ate bireke nga wembyogedde nze mbivunanyizibwako sigo nalabye minisita Balamu nga post zetu bakwate chicken wakirabyeko nakirabye yabadde ye simanyi yabadde ku X oba yabadde ye simanyi nja kutegeeza minisita changu nnyo okuvaayo okwegaana nja kutegeeza minisita Balamu nga olukaga kye yakoze fake nja kutegeeza minisita Balamu tuwabanga yeye siri wano kuwagira chicken kyakola kituufu naye mbateekeddwa okugamba bakwate chicken minisita Balamu talina omwana authority yataakwa ku butambi ani Balamu minisita Balamu ayina abakozi ku radio nga bakyasinza okuwemula omuntu wamula nala ebisiyaga bona kyekimu aleka naawe omuwemuzi kalekaleko bonna batwolondera baana babikulye hani gwe bafoosinga ona wemula yajja buzzi kati nsonga nti ebisiyaga nesikuba ngumi n'okyogera bwogezi kukuba niyo nkutta niye ono atula mu mmotoka n'awemula ani mumuyina aliwa gyali bajja mutera mu comment section aliwa
aliwa tugenda mula mu comment section aliwa fete tuina yawe mula aliwa Minister Balamu aliwa tugenda kumufuna mu comment aliwa teka wabiri gwe mwogera aliwa ndekanjogere aliwa Minister Balamu bago wa postings ebi ayeto bijamu kalinga lwachi bijamu ate mutyako Minister Balamu bago wa postings ebintu bino zerange simuta ne mu wakitibwa siyina buzibu naye ebintu by'okusiba abaana bano nze mbisanyukira nnyo naye nomujjawolereza abaana abo mpuliriza nze ebintu by'okukwata chicken n'abantu abalamu mu kategori eyo nkuwagira Minister Balamu emirundi 10 naye nga buli akola ensobi ekyasooka omukyala Juliet Zawadi yava neyemugunya ku gundi ku junior bwamuvuma oba yamukola biki yamuvuma Minister Balamu n'oposera loga twalina omu agenda kukwata ku junior yetakwata okitegedde bulungi wano wavayo n'otugamba nti abaana ba Nuupa ku lisiti yaabwe babatenda kati babatanga tujja kuteeka mu kiti kya Kenza ate ng'oli minisita togibwako adiisi towalampa bintu kimuna nze sirabangako Balamu nga gusiza ekintu ate omusajja yasooka najja nayogera oba oyagala tukuwa kamera naawe funa omuntu agakutambulirako ne kamera ojjukira byona omukazi ono ogundi ani ono Wachozeni Beki ayanguwa yagamba nga agenda okumukwata segede bulungi yetakwata Mr. Balamu anyumira byogerako oba yakujjanga kuwogera tujja kuvuula ate ng'oli minisita ebya chicken nze nzikiriza bamukwate kasaabanga yeye naye n'emisango emirala gy'obaddeko ng'egy'abaana ba Nuupa tuyambe gituuke nayo gituukirire kuba lisiti baagikuwa nakati abaana tebateebwanga abakozi b'olina ku TV ku rediyo yo toddamu togira aliwa mwogere sho yaffe nkulikawe mula nze wala nabeko nga nkola sho nga mpe mula era nandige nti Megaton yawe anti yogere oli mwogere tugende mpola mpola akola sawa tugende mpola mpola kyamukisa mulungi sho yaffe twagizimba olunaku olwokubiri bagiraba tugenda mufuna mu comment section anti akola sawa meka ne saabagenda zituteerawo omanye kyamugobya sikimanyi ekitegeezo obadde omanyi nti wali yawe baamugoba kati mbadde simanyi zate mwampandiikira nti olabye tukuwandiikire ngani simu olaba butabeera informed mu nsonga kitegeeza minisita ye mwamuwandiikira yamugoba dda bambi tekiri about kugoba naye amukwate buli muntu yenna aliwo kati kankubule kino Mr. Balamu kumanya nga ajja kuyingira ero zaatamanyi ng'oyagala okakasa nti abantu bawemula mwami Balamu minisita bw'abavubuka abantu abakyasinza okuwemula n'abasobozesa ku bannayuganda ebikolobero bali mu gavumenti yammwe njagala kanjeko ne galubindi Minister Balamu simanyi oba olina n'ennamba ya WhatsApp ogenda biraba kasale mwoka muwe Minister Balamu njaga kukutegeeza ekintu kyoliko ekyokukwata abantu abawemula nkusemba naye sooka otandikire ku kibiina kyekyasinza okubeeramu abantu abawemula ne ku radio ku lwomukaaga oyina yogera bwoti kyekyasinza okubeeramu abantu abawemula buli muntu asembera Pulezidenti Museveni asiba abantu ebyo eno simanyi oba ekyo kiraba abantu bamwe bavuma abantu babawemula bonna mubakwate tokwata chicken yekka bonna mubakwate nze ne ku Saturday njagala yogere bwoti naye nze njagala ne yani eno akulya UCC Nyombi Tembo omukulu Nyombi Tembo sikumanyi wofaana mukama kulaba kuogera mu mufaanagana namu amazima nga musajja mulungi kituufu omukulu Nyombi Tembo taata atwala ebyempewo muleke kulowooza nti eno Uganda erimu abaana erimu n'agaana mukole amateeka gye gasaana okukola ekituufu abantu be tulina wano abawemula abakulembedde mukama wange bakibiina kyawu kyowagira ekya NRM simanyi abantu abo oba balaba oba tubalaba yakutte ddiini luba wasaava ate era bamukutte olaba nti bamukutte simanti yagula otivu mbenje bw'amateeka kuvuma wakutte ddiini luba wasaava ng'akuvuma naffe nabantu batuvuva ne batuwemula ne batukosa ab'ekibiina kyaffe tetumanyi kuwemula naffe nze nkumanyi sijja kwekkiriranya nze nkumanyi nze bajje bampoosa oli toolabe bajje bagimpe onalabika otaddirika akusange nga wemula kiri osobola gye njagala ogimanyi njabangula ekizimbe mu Amerika wamala okukigula nkwate mukazi wange ng'okwemulako kwa bbeeyi nkwate mukazi wange n'abaana bange nze mbajje mu Uganda batwale ebweru kati nze nkwemulira abakulu abo nawe oti nga abaana bange tebaliiwo buli ansembedde nagwe nswalira teyalina kubaawo nyazaalawo sezaalawo ekirungi maama wange yafa ne taata bonja sere ze banampa ngenda kuba seminti nga babeere bulungi basi ba seminti nkwemulira Nyombi Tembo akasana ffe tumanyi okuwemula
nze byenjagala kasakolera ebi gavumenti ya mwami Museveni ne UCC okwaliza awamu nze bankolera ebi tubalage nti ebigambo ebyogerwa naffe tubimanyi naye tulina be tuswalira tutya okubyogera nga mwami Nyombi Tembo Dini Robert Savoy yakuvumye n'owulira ng'oswadde naffe abantu abo batuwemudde kimala tujja kubanoonyako ng'ensi eno ekyuse temubalagala kutuuka mu Uganda njababuulire tewali yadde n'omu obukulembeze bugenda kukyuka mwami Nyombi Tembo ebifo buli mu biveemu abalala babiddemu tubaguleko emisango nga bannansi lwaki okwata omuntu omusse kinnoomu Madubala amaze emyezi 10 aye no yabize Madubala namulabye ajja kuddayo ayina ka video ke yakoze kabadde mu ddoboozi lya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayina enjogera gy'ayogera naye nga atadde nabbanja wali n'omulaba ebisikaati waliwo abaana b'ebuddo bayimba ne bagamba nti omuntu nga mugezi ayigira ku nsobi z'abalala Madubala kasa omukulu yamuyise Kyagulanyi ye n'alowooza nti ate ayina kukola bino byabadde ayina kukola bajja muzaayo ate abantu bonna bali bagenze Wakyangu nze nzeka yali afunyeemu anti bonna nampa n'akatabo nenkatereka mu byafaayo byange mwekali yampa akatabo ngende kasomera abantu n'eŋŋaana kali muki ka byabufuzi mukali mu lulimi ki Luganda yampa era namusaba ka Luganda bayakumanyira mukazi wange tumanyira nedda yakuwa kusoma neŋŋamba kali mu lulimi yangamba nje kasomere kali mu lulimi Luganda yawo wakasoma yangamba nje kasomere bannayuganda n'eŋŋaana bajja kubba ebirowoozo kale tusibula abantu tubadde wano kusola motos bane mujje mubere nga mugula emmotoka ku kibanja mpola naye kati omanyi ebiseera ebisinga abantu bonna okakasa emmotoka zikola gusooka oguleyo gwe mwennyini oyita abantu ojjira ku bigere ogera nga tolina nze nva wali nawe oyagala nvugewo mmotoka aye nange nva wali oyagala nvugewo mmotoka Emmengo kumpi agamba emmotoka yange ekuluma nomanyi kyengenda okukola sikimanyi ndowooza ku Saturday ngenda kuvugamu serious ogenda kupangisa gwe tofaayo ne kaadi oba nindako kaadi njiino ogenda gibatira ngenda kulaga kaadi njiraga gwe kaadi njikulage nti kaadi mmotoka ya Sewanyana Moses abasajja baffe kibutuuleseeyo nako olwaleero Ray JK Travel Consults basangibwa Lungujja ku kasaawo ka Kataafu kasootuukaawo owetaawo omugagga namukulekera gwoyogera naye tomugamba nti siina munange sinyumya naye lwaki tewampa mugagga wampa muyambi tukubye mugagga wampa muyambi kakati olwo nno gwolaba kati ye kamala byonna yenga mukakamu ekyo kyokoze tayogera bingi ekyo kyokoze tunafunayo tekirina buzibu kyokoze ekyo kiraba naye omusajja mukakamu oyinza okweditinga mu okijjamu sijjamu wangambye sijjamu ekintu kyonna sheyebeera unfiltered kyokoze abasi tekibanga nawo ye mugagga oba yeyamba ye mukulu w'omugagga maama aswadde otusse busi mukitira oli kunagana ali ku kampani yoyo tusse busi zo zifudde gwasavuwaza naye obusungu bakumpi omugagga naye nga abataffe aba Ray JK Travel Consults Uganda Limited baga nti gwe nayagala okufuna emirimu ebweru tuli mu ggwanga lya Buwarabu tuyina Jordan tuyina Qatar tuyina Dubai genda bere nga abakuweera ddala emirimu gyonna gye weetaaga oyagala kubeera kola mu supermarket oyagala kubeera gaadi oyagala kubeera lifuta bano abeetikka buli kimu buli mulimu baguyina ng'oyagala kukolera mu TikTok eya radio so mukama wange Ray JK mu Kiganda ne mukulu wa basi njawo kubategeeza tulina mukozi munaffe abeera ku kamera ne ku radio yatubeera naye ganja ali awo mutini si mutini abuza kamera mukozi wani yakusooka wano ate nze tulaba okubeera nti etambula oli w'amaanyi nze sina mugobawo wanajje gwe buli wojja n'okikuba buuti kyeŋŋamba nze ganja namugobyeko wano era omugoba kati ku radio ayagala yabeera abe mu kinene yakola ki era ku lwomukaaga okutuula mumala ekyoke ngenda kuwa konso otule ku konso yeeriwa wali wentuula sijja kubitegeeza wali bimikisi awo nja kubiyonga naye ondaba wenkinyiga naye kamalirize kino lwaki nyingiramu boosi wange ssebo mukulu Abbas waliwo n'ekiganda financial financial consultants bawola sente ebebe consult mbategeeza tulina mukulu munnaffe agenda kukyali waabwa mwana munne December nga 6 yasazeewo agende tujja mutera ku budget
WhatsApp naye kyenkwagadeko omukulu omututte mu bagaggabo kati ye tugenda kusula motors tumukwase budget mujja jimba mugende tugenda kulanga buli tutyo mugenda jimba ne tetulina buzibu tetuuke ejja tuuka sebo mukulu wa basi nyama ntono tujja kaya tujja kutulawo ka budget kano ne ka video ko okalabi reply ekikuwa omukulu yasindika musajja mukaka nge bakuwezange n'oziri ez'essimu neza ganja ziriye tebunamba sente bakusuubiza toya baganda akusuubiza akira akuma komeredde bwerere tuli mu baganda akusuubiza akira akuma so njakutegeeza mukulu IPEC ku kyebusaabalawo ono ng'akwata video akuba bifaananyi ku mikolo omukulu ono agenda kuba ayina omukolo ng'ennaku z'omwezi mukaaga Desemba abagaga tugenda ngagendayo tugenda kujja tulasobola tubasindikire budget ne video zaabwe Crown Japan ekatwe bwe tulaga atunda TV oba tuwe TV zikole ki anti nazo tumalize IPEC twagala IPEC nenda omukulu agenda okuwasa amagulu twagala ku IPEC nendo nange sigategedde batuule gana tutuusa ku n'omukulu w'omukolo amwe discount okitegedde bulungi amwe discount Ibula akwata omukolo ogwo okubanga miliyoni 2 onamuweeye 10 azifuna agenda kwata ki ye cover ngamba ngo miliyoni 2 agenda kwata ki ekisinza okumalamu amaanyi omugole okugulu simanyi tukunamutuusa kuyidi kujja tereera so omukulu IPEC tugenda kujja Crown Japan katwe Ssaalongo taata mukama wange twala omukisa okutegeera ati mukisa munyo musiraamu munno yanga twakuterako ka budget yawo tusaba omutwale obutwazi Crown Japan katwe ekijja kusoboka sola kwatwala kubagagga bange bwenti tumala kukola ndagaano kiwato seka nyinza n'okubasinzaamu n'enkyambusa kakadde nga mutwala kaaga asatu ennyama ntono kaana eri mu nkwawa mukulu Hassan Crown Japan katwawo opposite Musa Bode ali wano katwe wano katwe wano ngokire ku Musa Crown Japan katwe batunda ki batunda TV firiji kuuka blender ebintu byewaka byonna washing machine babiina byonna weebiri mukulu Hassan tugenda kujja ani gutu nagenda sala enviiri Urban Glow Saloon Saloon machindi wakava ku bitaala machindi wakava ku bitaala bwoti oba ova Kampala toyambuka eri ku Barracks wetamu bwoti mu bitaala bwoti ogenda kulaba akazimbe abawala abakola ki ajjajjajja bakongeddemu lyo omwana yanyiga ne banzukusa kati ebinyama tokyalina nyina badde nakyengenda okwogera naye wangamba sigambako nyina mmanyiira nedda tevuddeyo kwedi ebaako Urban Glow Saloon omukulu Michael waali tukimadde enkoko yaffe ku tikke tulero tuli wano tugende tule waaluuna tule wa tikke mwe baani olusaina lwaffe tugende tule waaluuna yaluleta ku Lwomukaaga ku tugenda kujja olulema lwawo kujja era kasamuka kasati bina bebe wali mu studio ngazija nalwo ajja kubaawo tikke awe machindi awo batunda nkoko broiler ebera mu kyuma bwetinga yeto yekunamira abanaku niye mukulu tunamulumba tutya tekedde embaga tekedde okujja ate bannange mukululule naye bana yaguddewo climax nga y'amaanyi bano omusajja yakoze climax yebbala okusigo yesigo kunyira mu Uganda yonna tuwali ejenkana baweyita bonna b'amaanyi bavunanyizibwa era ndi mu nteekateeka oba tonnamalamu nga yazze dda ku lwokubiri olujja tukolere awo pipe emukwate nga nzito tugivube tugenda bwa muzeeyirule si mukadde nnyo muntu waba alina ku ssente ogattagattamu kubanga abantu bagende ku gundi climax awo bakyakale bakyalina ice cream oli ampoomera ate balongosize wa ice cream yo tugende guliyo bali tugende mugende ku climax awo tujja kufuna programu yaabwe ey'ennaku ng'egye zitambula naye kifasi kyemmanyi pool party buli lwakutaano yo tevaawo okuwuga abakazi bwereere mubeera bwereere baba bambadde just that engeri gwe gy'obalabako eno waggulu lwaki okwatamu baba bambadde binyamanyama ojja gejja nawe binene nange mono nantume
ngenda kuza omwezi 21 November tugenda kubera ku Serena Hotel okuyingira emitwalo 15 ne milioni 3 mugende mwagire Molini n'atume bagiyise my story ne bane Molini anyirira waddala ne bina ayina Molini anyi omanya atasire bina bebe bina bina ayina bina nanga ayina Molini ndabo obwala bana Molini n'antuma ayina figure ndabo obwala. Okay, tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe mbadde ne Davcom each and every week tubaawo ne tubanga twogera ebigambo tusinkane ku Saturday ku Saturday eno ku radio show ya radio naye abaana bagiraba abaana bagiraba tetulina ku bantu bakulu baana bukayi baraba bantu bagiraba kale okay musiba bulungi mweraba.